Bufumbo yali asomesa abakyala n'abagamba bannange mujje wano omwomu buli mukyala njagala mbuulire kye bateeka mu luwombo naye buli amala okumbulira ng'afuluma ng'agenda Seeka yagamba nawaako bempadde nengamba sente zijja kunzigwako olw'obungi bwabwe naye buli eyajja mu maaso gange mu bye baayogera nga bibateeka mu luwombo buli mukyala yajja ekyenagisi yakyogeranga. Najisi mugitegedde pupu ekyo kyennyini Seeka kyayogedde omayono Seeka ava mu banubbi kati ye Oluganda terumukalubira kubawo yakubawo obukubi oba nkimuwe abakyogera ku muzindaalo Seeka jangu okyogere ku muzindaalo ye tatya omayo olulimi olutali lulwo tofaayo nnyo kabya akagalanda kiki ikumbarakallah bannaye bampadde ne ku ssente eno ddalasa gyensoose okulaba ng'asomesa Shirik bamufuwa ssente Mungu akuwe baraka gwe Mungu akuteremu baraka olaba mbakufunayo n'abalala nga 10 mbadde sivaano nga Shirik mufunyeemu ate ngona okusomesa Shirik ofunamu akayise kagundi akagalanda nze ndi muganda nakabala ntokyogera neseeka yakikubyewo era ako kennyini ke baŋŋamba bakateekamu ate tolowooza mubateekamu jjiko namba naawe totuswaza babbirirako kabbirire bati kati ne batabulamu mu luwombo bati oluwombo baluteekamu akanagisi buli mukyala yakyogera bannaye lumumba ndi Sudan eyo omukyala yalaba kakiripu kangaku ke nasomesa naŋŋamba ekyo kyoyogedde waffe mukyala mulokole yaŋŋamba mu kyaki omukyala yazina akyogera omuwala nti bateekamu enagisi n'akubira bbaawe n'amugamba mujje n'oluwombo olwammwe nga mulufumbye era bajja n'olwabwe singa bwe yateekawo luno olumu nagisi ne bamugamba genda tuleetere ku mazzi luno ne balugjawo ne balutwala mu mmotoka ne bateekawo olwabwe singa yakaana gira ati nga waapi alowooza akadagala kano era omuwala bamugamba yakubira sheekhe uno bamuwandisa ono Sheekh Isa Kakembo oyo bwana basobodde okujja mumubuuza omuwala yamukubira n'amugamba Sheekh ngenda kufumbirwa naye baŋŋambye nsale ku mubiri gwange buli awali akooya webalege ani bali omukyala Mungu amuwe baraka naye Seeka Fadia yazijewazi no n'abasomesa batawhidi tandise okufuna ku ssente etegeze empiji bali mwaka naye ati bweyongerako awo Hasani gyava ekiri eyo awo butambala awo beeyita n'abakuraishi baawa nge musamira bwe musaala ali yabagamba muli bakuraishi ba lubaale temuli bakuraishi jama mutulimba bulimbi awo bakuraishi awo Seeka gye yantwala oyo Hasani mukwano gwange yantwala ne bandaga imaamu nga yasingana abava okusamira n'ababuuza muvaawa nti ati tuva ku mikolo gyaffe nabaga tewali buzibu munaye byonna ogezaako tomanya imaamu nga yayogera bwebito mu byonna ogezaako tomanya imaamu bamundaga oluwombo munnange omuwala bamugamba nti salabu ku mubiri gwo buli woomanya awali akooya babwokya bamala okubwokya ne babukola ng'obunzaali ne bamamiriramuuko bati babukuyenga ne bamamiriramuuko bati bateekamu ekinzaali ne bafumba oluwombo kali akagundi wakategeddeko bakataddemu yo sunna tevaawo ne basiba omukono bamuleeta ekigendererwa ky'enagisi kuwunza musajja tulaba omwana muto bamugaana okulya enagisi kubanga omwana bw'alya byawunga kati n'omusajja bamuteeramu mbwasigademu kakolaki kasala kkubo nga nze ntuulako olwo luwombo nze olwo naluvaako era sitawaana wali omukomu mugamba gwofa n'ebintu byo era abalenzi abato ababi mu kamera mmwe mufudde olaba senga kutululira ati Saddam senga tavaawo mu maaso go ayaga konfaminga ati twawiru senga abeera special ng'afukamidde akubikabikkako obugoye obweru ati kabulengana obugoye obweru ayagalako kasambwa eddagala oliridde nagisi ogiridde gw'oliisa otya nagisi ekyo kiraga nti omushiriku talina amagezi gwe nagisi osobola ogirya kati oba tosobola girya lwaki ogiriisa munno barakallahu fiikum lwaki ogiriisa munno enagisi waliwo omuwala omu yalaba maama we nga maama we bamuwa eddagala ery'obuganzi bwe baalimuwa ne bamugamba nti oteekamu watukhlitu fiiha shay'un min damil khayr kyogedde mu Warabu Seeka nakyo nosobola kyogera mu Luganda
ekyo kitiisa. Alaikum salaam. Barakallahu fikum. Ekyo kitiisa. Ate kyagala bakimanye seeka. Kikulu kimanye. Goli kyogera olulala. Bagamba mu ddagala ly'abalungira bbaawe wa yukhlitu fiha shay'un min dami al-hayd. Barakallahu. Wallahi kinene. Barakallahu fikum. Atabulamuko n'akatonotono ku musaayi gwa hayd mu ddagala eryo. Okitegedde? Atabulamuko neki? Barakallahu fikum. Ne ku musaayi gwa dami al-hayd mu ddagala. Seka si kinene ekyo. Era omukyala n'alikola n'alireetera bbaawe. Seka tulabi. Bwe batyo bamugamba. N'alireetera bbaawe mu sowaani. Omuwala n'ajja n'agamba taata, maama kyakoze kwegayidde leero tolya. Nkirabye tolya. Babagamba ebyo ebintu byebakozesa. Oyisa mu nva bwoti. Okikwata bikolokolo n'okyejjayo n'okiyisa mu bwoti mu nva. Badde neseyo kinene naye kyobulanze nkyogedde. Nkyogedde olw'okutaasa umma. Kutaasa abasajja okuwasa ebikyali bwebiti ebisheeka. Tokiwasa kigenda kuliisa enagisi ya buli kika. Okuwasa mu famire envundu embi mwegendereza nga mugenda okuwasa. Ojja kuwasa ebyo byokoola. Omuwala munaki yagamba taata we tolya. Omukyala agenda okuleeta ebinagisifu bye. Awo omusajja omusana yali mugezi nga maama Dija mbadde nsaba leero gw'olya kuzina enva ndaga ompenzi ezizo ze mbandya. Ate ki golowooza zibadde ki bujjo size nzifumba nabwe nedda si bigambo bingi just tukyuseemu bukyusa olw'omukwano gw'olye ku zino nange ndye ku ezo. Omukyala nga tekijja kusoboka taata Dija zirye enva zizo mbadde oyagala mutwe esikuwadde mutwe gwangege. Abasajja ab'omululu mwabasajja abeyawuzazawuza obusefiti mbu kasepiti kange bafumbamu ntwingiri yange mufudde mwawulayawula obusepiti muleka oliira wamu nze nninda we bagabulira ngenda ku sepiti eri ya bonna zisaka mpombo z'abako saagala. Omuwala munaye kye yakola bw'alabula taata we taata n'akwata essowaani agiddiza omukyala abagimuwa bw'ati omukyala n'agikuba tutegewe pa neeyiika. Nagamba biddugadde wagigaanyi leero n'agisamba ffenna tugifiirwe n'agiyiwa ku ttaka. Kati obusiru obwenkanidde awo kyekitugambye nti omushiriku talina magezi. Gwe byotosobola kulya lwaki obiwa omwana w'abendi abirye? Lwaki wa omusajja